Enguudo mu kibuga Kampala zibadde zifuuse kattiro nga zijjudde ebinnya ekyaleetera n'abantu okutandika okubiteeka ku mitimbagano egy'enjawulo okulaga obutali mu mativu nga n'omubaka wa Kampala omukyala Shamim Malende yategeeza nga bw'agenda mu kkooti. Kantwala omukisa guno nange ndabule nti omuntu yenna aneetantala oba chairperson wa kakiiko mbu alondeddwa oba omuntu yenna atula ku komiti mbu yeekobane n'abantu babbe ssente ezigenda okubeera nga zireliisingiddwa oba eziteereddwa okukola enguudo za Kampala. Ffe tetugenda kumuttira ku liiso ne bw'anaabeera yaani tugenda kumutwala mu kkooti amateeka gamulamule. Sabbiiti eno abakulembeze mu Kampala baataddewo akakiiko akawamu okukola ku kulondoola ensimbi eziweebwayo okuzimba enguudo nga kakulemberwa omubaka Ronald Balimwezo Nsubuga. Ne ffenna twogedde n'eddoboozi limu ne engineer ate ekirungi engineer ne tusalawo ku ekyo. Then Roads Authority hiyo mulodi yaje ku nguudo z'okuddaabiriza enguudo bilioni 487 ezo ssente nga ntono tezisobola kuddaabiriza nguudo za Kampala wano. Kampala ne batwalako bilioni 24 n'obutundutundu kati nga tezisobola kuddaabiriza nguudo ze tukola. Tulina enguudo kilomita 2110 mu Kampala n'enguudo kilomita 3 zokka zeziriko kolas. Mu kwogerako ne minisita wa Kampala Hajjat Misa Kabanda agambye nti akakiiko kano kajja kukola singa banajjamu ebyobufuzi. Nabadde nkakkiriziganya mu kalonda secondly era nga mpagira balonde bw'oli ambuuza nti lwaki balonze abatali ba NRM tetulinako MP wa NRM ate nga kadde kalina okubaako MP wa NRM kitegeeza nti badde balina okulonda kwabo naye gwe balonze wankizo era nzikiriziganya naye okakitwa akataddewo kwa badde bagamba ssente ziri bilioni 10 ziri bwe ziti kajja tubulya nti okusinziira ku biochuzi twataddewo ssente bwe ziti zino ze zirina okubeerako. Yusuf Nsibambi omubaka wa Parliament wa Mawokota South agambye nti Ronald Balimwezo eyalondeddwa alina obukugu okusinga abalala bonna mu ggwanga ku nsonga ezikwatagana n'okuzimba enguudo. Ssente ezo abakugu ba Kampala badde bazikozesa nga tewali n'omu azirondoola. Akakiiko kano okulondebwa naddala ne kabeerako omukulu nga Balimwezo nkoze naye mu physical infrastructure eya Parliament. Omusajja mwerufu nnyo mu bakulembeze be tulina mu Kampala ne mu Uganda ne bamemba ba Parliament nze benkoze nabo. Balimwezo oyo mwerufu nnyo. Olumu ndali ntaddeyo minority report nenemu okuyisaamu Balimwezo nga omusajja omutali ankoko ye kata nkwate mbulago okugijjayo ku by'Ekongo eby'enguudo. Kakati musajja mwerufu naye obuzibu obuliwo nti obusente obuweebwa mu kulabira enguudo obutono nnyo. Ekikulu kwe kunyigiriza gavumenti sente zeeteeka mu bintu by'ogula tiya gas ne bino ebyokwerinda n'okulwana n'okugula ennyonyi eziteeke mu bintu ebikulaakulanya eggwanga. Pulezidenti Museveni bwe yabadde ayogerako ku lunaku lw'abakozi yategeezezza nga bagenda okuteekawo akakiiko akalala mu maka ge okulwanyisa obulyake okusinziira ku Nsibambi Yusuf agambye nti ono tali mu mateeka. Abalondoozi b'enguzi weebali tulina CID tulina IGG tulina Auditor General ebyo bateekemu ssente n'abantu bateekamu nga balina obuvunaanyizibwa nga tebabataddemu lwa byabufuzi bajja kulondoola embeera eyo bakwate n'ebintu ebitwalibwa mu babba ssente nga bwe nti abantu beekobaana ffenna bannayuganda tulina okusalawo kiki kye tulina okukola okulwanyisa enguzi kubanga buli wantu waliwo okusika akawogo bw'aba naawa ssente okuwa Kampala okukola enguudo ssente zisinga kufulumira mu bacontractors. Akali anasiba aba government nasiba aba contractor tulina okusalawo ffenna mulundi gumu tulwanyise enguzi. In fact tutandikire na makanisa gaffe nga bwe tufuba tugenda mu makanisa abantu bafube bakyuse emyoyo gyabwe. Robert Kasule Sebunya ne minisita wa Kampala Hajjat Misa Kabanda bagamba nti akakiiko kano kakuyambako okuleetawo enkulaakulana naddala eri bamusiga nsimbi abadde balemesibwa okutuuka ku mukulembeze nga basabibwa okusooka okuwaayo enguzi. Teekawo kimu nti ayongerezako obwo bubaddewo ate kyagamba nti bo ba investor bennyini n'abantu bennyini abalaba ng'enguzi bagirya mu kuba amasimu nga gatuuka ewuwe nti ffe nyini ffe tulina okuloopa. So kyenvudde kugamba nti President Museveni tasobola kulwanyisa nguzi yekka ffenna tulina okwetaba mu lutalo olwo. Waba waddembo kateekawo ate tujja kawagira kubanga naffe tetwagala nguzi mu bitongole byaffe. Mwaga nti akataddewo nze muwagira akateekewo kongereko amaanyi ku kulya enguzi
kubanga singa sente zaffe eba tulina ntono nnyo bwe tunaba tuzikozesezza mu butono bwazo zijja kubako kye zikoze okusinga okubanga bakuwadde bilioni 6 nga bazituwadde ate bakozeseeko 3. Omulangira Junju Moses yakusakidde eggulire lino Kakiko TV amalindirire.